Kayimiridde. Akana ka spice. Ka spice kayimiridde. Kisinga okunyumirako bw'okatunga n'ogamba akana kano kayina wano. Figa. Figa yako ya ka spice. Ya kakula bulungi nange. Sometimes kaba kankuba. Ka spice ako. Ka spice ya. Nga bwe nkugambye nti ebintu tuli mu third world bya kuyiyiriza mayiyirizo kati ekinyolo nakyo kijja kujja. Nakera nga kya mayiyirizo nga bolaba hande. Mayiyirizo nga hando. Amazina twazina, ebiwala twasitula, ebirungi twameketa nga tebiringa byammwe. Ffe temutulaba okukaddiwa, omugongo ne gyeweta, enviri okuperuka, twaliwo naffe. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 78 29 52 155. Twongera okubaniriza ku mukutu Good Talent nze Sonko Muhammad musiibye mutya muli mutya. Ndino omukulu wa Don Kazeppa abaze batugoberera okuva emabega banga liisewo keriwerako mumujjukira Don Kazeppa ono waliwo ennyumba zatokola ze bayita zi tree house. Abantu beekirabo mutegeera bulungi nnyo. So enyumba jola background ya feno nyumba ntwali twagitandikako okuva emabega n'ennyumba zino yagamba si nnyangu za kuzimba kati sayina weetuuseko tuze tugirambuleko naye atugamba ine enteekateeka ku launchinga ennyumba eno ogambye mwezi ki December we watyo kinasinziira bwe nnaaba nga eri completed. Ennyumba zibayita tree house ate nga nzibwa okukola kyagala obudde buwanvu ne ssente naye weyaba nti nga ffe Africa third world tetulina nnyo bikozesebwa kati awo kidilayingisa nnyo ennyumba ezo. Omuntu atulaba nga teyatulaba amabega yongera kugezaako osooka omunyonyola tree house kyeki. Tree house ze nnyumba enzimbe ku muti, ennyumba ezimbiddwa ku muti ng'eri independent ku muti waggulu, eyo gye tuyita tree house. Teva wansi nti oba osimye ebikondo nga ez'ettaka ze twazimba nga yeeteekwa kubanga eri independent ku muti tree house. Neno kuno nga tulaba yakyuse mundaba ebikondo bikka paka wansi. Ebikondo tebikka wansi era we weetegereze nnyo waliwo plastic oyo ate wansi ate bino nabisaako kuba nkufunirako nankani stay oba pole ezigenda okukola waggulu nti omuti gwate gwemalirire kyenkola oluggi kakati weyaba nti bw'otokola bw'otyo ate nga tulina stairs 2 eya wansi ne waggulu. So eno ennyumba gye bayita ya kalina erina floor emu waggulu eyo gye tulaba waliyo ebisenge kisenge kiri kimu ate eno wansi kati wansi sitting room weyaba nti ejja kubaayo n'effumbiro. So yingira nosooka otulagamu nkaawo then tuyoke. Tukatuyingira ne tulabe tree house nga bwolaba ennyumba eno ezimbibwa luno lwe luggi walutaddeko improvised kugamba lo oyiya bwiya luli recycled. Kuba ndaba kano ke wayizaako ke bakwatirako hando eringa hando eno ogisika ate nga tewali wagenda kinyolo kufulu. Ekinyolo nga bwe nkugambye nti ebintu tuli mu third world bya kuyiyiriza mayiyirizo kati ekinyolo nakyo kijja kujja. Nakera nga kya mayiyirizo nga bwolaba hande. Mayiyirizo nga hando. Kiri mu naaka musasa tukiweesa. Okay. Ne pata tuziraba nazo za njawulo. Pata nazo ziri improvised. Zino pata bipiira bya motoka ate nga zikola bulungi nnyo tezirwasitinga. Ziwangalira ddala kubanga tezitalaga tezikola ki. Ezinzo wangala okusinga n'ez'ennyumba zino. N'ez'ennyumba kubanga tezitalaga. Ka design kenda bawano kino ki balcony. Eyo the steps kw'olinnya ate ogende waggulu. Decoration.
Kiringa omuntu bw'ogamba nti omaze okunaaba weesize ebizigo eki ate nga sometimes eringa bagala kati bw'ova eri ne bw'oba osiriti n'ogwa togwa holosero ogwoko eringa stopa nekwata kano kabalaza saidi wano kano kabalaza ate ndabako kyekiba otaddewo kiteeke ekyo kino twataddewo kiteeke naye nga weyabaye nti nga treehouse bweteggwayo era olina ogikola modification kati kyonna badde nkitaddewo naye kati ngenda kisala ate kibe nga kiriko pata ng'ate kiggula waneeno wagenda bba weggula bwewati nga weggula olwo babe nga bakolerawo kyaba anti kaakati wano liri effumbiro ngenda kulaba munda awali effumbiro weyabaye nti bw'obanga oyagadde okukolera ku masappe omanyi treehouse zo baya amasappe kati oddako swaga oddako wano ebweru n'onywerawo kacaayi ne fiyansewo bane lavulewo yamaani Kazeppa togwayo so nga tunyonnyodde no wansi yo gaapu eyo yo gaapu era ogiraba eri gaapu era olabanga emiti egiri era kwe twakuba beesi nga bw'ogiraba awo kwe twakuba beesi eyo neebanga eri waggulu ku miti kakodyo kyakabawo emiti gino kweyimiridde okubanga wajambaza bikebe bino kaakati kino enkuyege obutagirya ye main n'ankani yayo yonna n'obutavunda naye nga main nkuyege so emiti gino tegiri mu ttaka wansi tegiri mu ttaka najambaza bwambaza plastic oyo bikebe tugenda otulambuzeko muna amadinisa wano wo wakozesa ndabirwamu za bulijjo tewayiyiriza ndabirwamu za bulijjo naye era nga ze offcuts ze basuula basuula eyo bye batayagala bagira ki era nga tukyagiyiiya awo offcuts tuyingira tulambuzeeko wano wansi muno wagambye bagita eno sitting room yakuba sitting room era ekyali under construction kati whereby nti na wano tuteekawo tuyingire muno ono wasobole kangatto oba kaaki so wano entebe eyo yamaze dde okusoma entebe yamaze okusoma era entebe eno yabyewunya kubanga oli yali agisudde busuuzi ninga ebadde ng'ekyalabika bulungi takyajagala omanyi bano abagagga ababa nti babayita bamugagga ovunza buli ye season abaako ne bwakyusa ddiiro ly'ebiki kati lino yagenda okulaba nga bivuddeko biri outdated n'asuula yali mukwano gwaffe ne tubimusaba era n'abituwa so eno sitting room omuntu ajja n'enjala eno ye sitting room bajjambayo emmeza kubajja ofuna ebyokulya eryo effumbiro eryo wetugenda okussa effumbiro awo so katunyonyola ekali ng'ono alaba bulungi wa kamera wano awo era oyinza okussaawo ekintu kyonna kyoyaga oba ngatto oba ka library oba ki wali ogenda zibawo ng'omuntu ayambuka ettaka terigwayo ngenda kuzibawo nkutegeeza nti ennyumba ekyali under construction ate nga tulina gipapira nnyo nogikola kugendera ku peesi yo nyumba ya mulembe batulaba tuli mu nyumba gye bayita tree house ennyumba enatandika okuzimbibwa ebbanga eriwedde emabega etambudde mpola Don Kazeppa agamba olw'ebikozesebwa nti bitonotono naye tukomye tulambula ennyumba eno neesuubira okulonchingibwa mu Desemba w'omwaka guno ogugwako yingira oba obutatuukayo kinaadipeninga how much we are devoted or how serious shall be then tulabikenga at least naffe tubeeranga kwegamba Uganda tufunye ba engineers aba tree houses abapya bakagezi munnyo ba intellectual tulaba emabega background emabega ndaba waliyo ndabirwamu ati wafeera kubanga tetuzimba nyumba zokka naye tulina mu art era baida mutwala bamanya nti wano obwongo bwa art abali waggulu tebagwire bali eno wansi wanywera wagambe kiri kisenge kyanywera kubanga abolaba wali ku endi wali mpozi ono dayinza okubatala gezaako okusembera obeere ngolaga wano ebyuma bino gezaako laga era ndaba wateekawo wali nawali bolt ne wano buli wali omuti ne ku side eno oyinza
girako eno nayo side eno nzirengera wali eri waliwo omuti kati ne gubanga ziri farm okwewala accident ey'okugira ki abantu bava ekiseera tukwebagwe bagwira tetuletera kwagala nnyo accident. Mpozi wagambe lino ddiiro omuntu agenda okufuluma abula ajjako omulabirwamu ne yeekolako. Alabako omulabirwamu n'alaba kirevu kiteredde enviiri ziteredde n'agenda ku lugendo lwe nga tali shabbe. Sayidi eno ndaba akantu akali sayidi ndabayo entebe temporary naye ng'awo wagenda okuba effumbiro lyaffe ligenda kuba lya gas. Ekyo ekitebe tujja kijjawo. Ati mbadde ngenda kubuuza nti muneewala muti omuliro okukwata wano mu bibaawo ku nnyumba ya bibaawo olina afumbirawo hano amaanda ennyumba eba tegenda kukwata kwasi muliro. Ennyumba tejja kukwata kubanga eyo tujja kugikola nga wonna waliwo bibaati. Sheet wano wonna wali nti wateekwa okubaawo muliro yonna tugikavalinge ne sheet ez'amabaati. Ennyumba eno bw'ogitunuliranga bweruuza yakawomenta ssente zenkana zitya obungi? Ssente si nnyingi nnyo naye amagezi. Obwongo kyesinga obba ekikulu. Obwongo bw'amaanyi nnyo. Ozimba n'ozimbulula n'ozimba n'ozimbulula n'ozimba. Era tekikwewunyisa nti kati ate walina wennyinza okulaba nti njagalawo akapya ate n'enzimbulula. N'okyusaamu ate? N'enkyusaamu kubanga yo terina fomati yaayo nti okubye pulaani owedde pulaani yayo kisinziira engeri omuti gwe gwakula engeri gy'oyagala kibeemu engali beauty gy'ogyagalamu ekala ezitwala. So kujamanizira mu gisiige ne langi erabikira ddala bulungi nnyo. Ejja kuba nnungi nnyo nnyo of the highest class. Ekyamukisa nti bangi abatulambula. Waliwo abajja ne bagirambulako. Era ebiseera ebyo waliwo munnakenya eyajja abeera Mombasa imagine. Gye yava yagitegeera atya nti eno gyeri najjawa. Tusindika ebifaananyi te nga muyimbi munnaffe. Kati bwe yajjakoko muno n'aba nnyo inspired okulaba nti ennyumba tree house ey'okumpi eyizibwa empya. Era soon or later ajja kuba nga ntwala Mombasa. Ogenda oyongera ozimba ennyumba kubanga alinayo kifo kye kisanyukirwamu. Bwe yakiraba kino tujja kuba partnership tulabike nti ate nyongerako ku mutindo. Kyekyo lwaki nange oluusi nga mbaaka ngene empita ndaba tekitambula kitaba. Kyamakulu nnyo era okyokola gye kiri kubanga sometimes abantu abatukyalirako oba nga aba TVs ezimu ezimanyikiddwa yajja buzi tafaayo kugamba nti ate agoberere addeyo. Naye gwe nkwewunyizza nnyo. Tukomawo nitubalaba. Baba balaba aba TV abajja bo bategeera batya nti eno gyekiri. Oluusi tusindika ku TikTok, oluusi tusindika ku ki we batya abajja. Naye nga buli omu ayanirizibwa. Si bino kyokka nti Tree House naye n'okuweebwa amagezi n'okugatta obwongo si ku mitu gwokka naye ne mu skills endala. Kale bana ennyumba eno bagita Tree House tubadde nga tujja tugiraga emabega. Iyo gye wali ozimbira abasaabaddu abaani waliko? Saabaddu ekira nali njizimba naye ne wajjawo obutategeeragana ne wabaawo scandals ku ggombolola. Era abamu ne baŋŋamba nti ennyumba ogitwala abantu we batagyagala. Kati ne nsalawo era ennyumba eyo okugiggyayo ne ngishiftinga okujja wano. Ate nga yalina kwegamba ebyafaayo bingi oba kye nali njagala okusensizinga abantu. Obutonde bw'ensi nga naddala obwakabaka naye whereby nti tebakimanya kubanga ne Yesu tebamumanya. Abamala mutta ne bamanya nti mwana wa Katonda naye oba baana regrettinga nti kye nali nkola kiri meaningful. Bwe batali kiraba nti kyali meaningful ng'olwo balifa nti we are in third world man. Ennyumba bane ndowooza mugirabye. Don Kazeppa ono akola ennyumba zina zizimbya ddala nnyo oyinza obba nga olina gy'olina ogamba owaayi lwaki nange eseeyiwamu ennyumba efaanaganako ng'eyo. Oli mugaga olina compound yo olina ekifo ekisanyukirwamu bifaanaganako ng'ebyo. Ojja n'otutuukira ntukutuusa ku Don Kazeppa direct ne mukola ennyumba nga bweziti ati mungi ne talent.
Yes, idea y'omuziki. Tunyumize ku side y'omuziki. Side y'omuziki naye mbadde nkyagala kumaliza kano kubanga bannayuganda oba abaddugavu tuzalawa. Bazalawa balina ezzalawo. Tuzalawa omuntu n'okola bweki bo bamanyi nti omuzungu yakola buli kimu kiri wonderful. Kati bwe tuneekumira mu mentality tujja kusigala nga tuli far backward. Era tujja mpozi kuva ne mu third world ate tugende oba mu fourth world oba fifth oba ni. Twekkiririzeemu ntya Uganda product nungi buli omu tugatte emitwe n'okulambula abantu kubanga bangi nnyo. Mpozi omuyimbi omu yagamba nti abantu abamu abakola ebyamagero ennyo ebyaki tebaba consideringa. Oyo ali Lucky Dube. Omanyi Lucky Dube mwagala nnyo. Yayimbawo ng'agamba ati omanye engeri gy'okubamu omuziki oba tukyukemu tuddeko sayidi wano eno Don Kazeppa ono asobola okusembera wala emefuna nnyo backlight twongere okuba nga akafaananyi kaffe kaba kiriya tulabe what is going on wasinga wali so tuli Don Kazeppa bannaaye tugezao kulaba nti ate tugayagayamu ku ensonga emu oba endala wengereko wano Don Kazeppa. Lucky Dube Gambi yayimba nga asomera abazalawo. Lucky Dube alina message jawa ensi. Tunasobola tuula. Entebe zonna tuziina wano. Tulikirya wa mulembe mwana muwala. Okay, ayina engeri yayimba bunga. Abo abayimbi abedda baalina ng'ennyimba nga zirina message. Yeah. Whereby nti kakati ngaffe aba mulembe guno tutera kuwulira ennyimba eziri fane ziri provocative ezita ez'abaana b'omulembe guno baana bwa mulembe guno nenga nti oba waliwo ba influencing okuyimba ennyimba ezo tube abantu abasinga abavubuka bave ku mulamwa ogw'okuyiga skills ogw'okola si kitegeera bulungi eziri nga bw'oziwulira tebasabika bigambo kale ene sinjaga nti luyimba bweruti naye babo bakitwala naye bo bakimanyi nyimba ze bayimba ezo nga ziringa zi provoking olulimi oluki ate munaye kyewunyisa bazimba mu Luganda senga bazimba olulimi olubuzaabuzaako olwolwewaabwe nga bayimba Luganda lwennyini muntu lwawulira kale yagwe mulembe kuba ne Bayibuli yakyogerako tuli mulembe omwononefu. Mononefu. Third world what? Oba third world oba provocative oba ki kati gwe mulembe. So tulina Don Kazeppa wano n'ebintu bya music nabyo abitambuza ddala bulungi nnyo n'ennyongera okujjukiza nti gwali eyo Betty's Touch and Beat Studio basangibwe bulwa ku nsonga y'okunyirira beekwate ekyokunyongera okujjukiza nti kola airport pickups ugakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tambula naffe kitambule maidani sana. Kulomukaaga lon tuli bweyogerere ku Rest Gardens tugenda londa Mr. Kampala bweyogerere that is Rest Gardens. Tweyongerayo mu maaso. Rest Garden. Ojimanyi Rest Gardens? Yali eya mugenzani. Yes, nkoyo. Waliyo empaka z'aba bodybuilders bano bayita abakola emifumo. Bakanyama Kati edda bamuyitanga Mr. Central kati this time round bamuyita edda bamuyitanga Mr. Kampala oba abawuliranga kati bamuyita Mr. Central balonda regions kulomukaaga bagenda okulonda. Okay. Kusasula sente kugira kyo kuyingira kola abantu balina sasulayo omutwalo gumu ogwa sente bayingire ne kati guli muzannyo nti anaawangula alina kyalina owangula qualifying agenda avuganye ku Uganda abala bagende mu East Africa bwe batyo. Okay. Muzannyo ne bakitegese bulungi ne bagabule musula ya kasente katuyambe kulaba nti ebintu bitambula aba suplex gym. Okay, kati fa abayimbi abagenda okusanyusa ba curtain raiser era naffe tunasasula baffe tulina nina bakama bange nno by the way bakama bange mukulu Trinity omukulu ono obasooka omwemu buyale badde nakuteeka ku list nakwayoko ne ka transport akatinitini nojja ne coffee wange by the way ne muzeyi coffee ya tubakuba atero bako nga tulaba Trinity yosolo muwambuwi akoteke kutesi ku list yao anteke ku list yeah man yali badde akuteeka ku list nojja list abantu awo n'obasanyusaamu ne muzeyi coffee kati waliwo ng'obuyimba abo oluzungu obwo country music obwaki you got me we got some katambuza empola kasolo nyuma nga we kali
kuba twagala aba suplex gym bakasente ebitono gyebiri era tukakase n'abantu ku lw'omukaaga bagambye nti gwe jabbaayo mukama wange muyinde bulinzi kumpa transport country music bakaita batya country music waliwo ke bayita islands in the stream ako kakuba islands in the stream islands in the stream kagenda kati ako kagenda kagamba nti baby when I met you there was peace unknown I set out to get you with the fine tooth comb I was soft inside there was something going on you do something to me that I can't explain hold me closer and I feel no pain every beat of my heart we got something going on ate waliwo kaliwo akalala ate kuzala kedube nazo omanyiye zakabite zakabite zina kagamba nti Islands in the stream ani akakubiwa Ken Rogers jali akyali mulamu yafa Don William ye yasooka then Ken Rogers naddako Don William ndaba linnya ligeza connectinga neryo Don Kazeppa Don William namwe nalijja nga njaga nnyo country music oyo wa Don Williams ayinayo kambuyinga kayimba ki waliwo akagamba nti you got me we got something anybody else can see me I got you we got good thing honey no we do we don't need no money, honey, you and I. What we've got together, man can't just buy what we've got. There's plenty of. I got you, you got me, we got love. Don Williams. Yeah, Don Williams. Okay. Twongere. Oyimba bwa mulembe twongere bajukiza nti ennaku z'omwezi 23 Lwomukaaga luno tugenda ba Christ Gardens nga tulonda Mr. Kampala so suplex gym ekiwomyemu omutwe ne ba sponsors abalala bagoberedde okuyingira kujja bo mutwalo gumugokka Don Kazeppa singa bakamange babanga bakkiriza mu mwerindo okuba wa country music ne mukwano gwange Don mzee Coffee Coffee wa break dance gobo oyimba Coffee nga wa break dance go break dance to mumanyi break dance mumanyi nnyo omanyi mukatonoto mmanyi mukatonoto mpozi ne twist awo twist ebise omanyi kuzina twist twist ngezaako so bakama bange bwe bana banga bakkiriza ku Lwomukaaga tujja beera ffenna Christ Gardens singa nabakiza batwayika transport akatonotono nga mujja nga abantu ate mubawa transport ne Bible okuba nti nno kyakusanyuka nga ogwo munaku gwakusanyuka yatuba wa Bible nga ffe bakatan raisers tugeze bakkiriza abantu ku Lwomukaaga Christ Gardens mpaka za Mr. Kampala babe basuubire ki okuva gyoli basuubire nti tugenda bakuba emiziki egyaffe egyabazeeyi tuweeyo okutulabe egyabazeeyi amazina twazina ebiwala twasitula ebirungi twameketa nga tebiringa byammwe ffe temutulaba okukaddiwa omugongo ne gyeweta enviri okuperuka twaliwo naffe twesalanga zino ze bayita zalo bw'ogigololo tinokyana naggwe akagatto ng'oteekako shapi wamma baatulaba empale nga mudebedo zaali nnungi nga teziboola zaali zaffe abaakula figa saako bano bamuserebende amazina nga tuzina ga pulani mpola tusooka ga mukwano essaawa bwe zigenderera break dance ne to breaking aya basi waliwo akayimba ketwakolamuko emabegako bali bakayitakaani waliwo akayimba nkeerabidde n'abantu kabanyumira nnyo ku TikTok okwo ogeza okajjukira kali katya kabana Uganda waneeno yomwe bali Freddy Masagazi nyimba za Freddy Masagazi the old schools yes ezenkadde kaddezo nze nino mwagalwa bambi gwe njagala buli kyenkola bambi nakitabula mu biroto wuuyo nambemu
nze nkole ntya bambi munnange nfudde omwoyo waliwo abakiŋŋama nti waliwo aseketerera kyokka tekintiisa manyi nti oli mugumu bakusonseko obulabo mbondeke nze munno boogera obubi ku nze mbokyawoga nze bo bafuuyira ndiga mulenge byonna byoya byansomyo katiwo naye ebyemikwano bya taabu lwakuba Katonda tabikula mitima wanditegedde munnange bwonnuma kamale gaguma naye nkukuutira omuziki negukola gutya ebiseera eyo ebiseera byammwe si bye bino olina emyaka emeka ezenyimba zifulumira kati olwa Fred Masagazi nalina emyaka kumpi ndowooza nga 10 awo naye nga mpulira music olwamuze yalina gramophone asaka mukyale waffe omubeesi Kiwologoma ekira municipality ekira municipality abantu balimu mukire ebiseera abatono nga batono enyumba emu ogisanga endala ogisanga wala naye kati we are overpopulated byo badoga bize byateka nkube bayita batya milwa gramophone ezo zeziti ezo zalinga mayinja nga si gramophone naye yali gramophone amanja bino byebakola ba DJ amayinja yalinga ejjayo bwete ejjinja n'erisaawo n'eyimba nimala okuyimba n'erijjayo n'eripikinga ate n'eriza wabbali mzee we yali DJ teyali DJ naye yayagala nnyo okuyimba nga musajja wa masappe nnyo yali wa masappe gagera getulaba ndowooza ge yansigamu man okay so kati ng'abayina be yabeera owakabi ku kyalo nga wamugagga oli muzeeyi yalina emmotoka Bedford bwezityo bikinga wakabi bebagagga kuli omuzika olunde we bazi kuba kati walingawo kirabu ebiseera ntobene bagenda mu wali nnyo kirabu awe twatandikiriza bwe zaafulumira wabula we byagenda bijjirira ate ne wabaawo nga zi jukebox baalanga olwo zitandise jukebox era byalinga byuma mwateekanga ssente ekinusu then nekuleetera oba nnyimba nga 5 mmeka n'owulirizaamu wezigwayo nekibanga kiwedde naye ennaku zino buli we lulimba lukusangawo buli wamu lukusanga nti katuli mu digital world almost ensi eri mu ngalo zaffe kati aga amazina mwagaziniranga waawo twalabanga yasinga ngo gazi ennyo baalinga bamuyita Kato bwatyo n'amalala nga Kato tebannajjanga era agamu bagalabira babya ku bazunguzungu bwe batya abazungu TV tezaalingawo naye nga abazungu abajjanga mu mabalabala bwe batyo nga bazina azungu segaza bayita amazina ffe twalina mazina oba twalina gali agafa amagonjwa amaganda mazungu nga waliwo amazina amazungu nga tugamanyi bamanyi gana gonjo gana aganaakani bwe gati Baksimba ngoma nganda okay tukubamu akafaananyi ebiseera ebyo yimbawo nno bompa bunyumira nze buba bukunyumira naye kati temukyabyagala bino mwagala jaliga muzina empere simanyi biki bakola batya empere ezo zimwagala biki fumita empere biki kale nowanda kubanga era gwe mulembe atali enskini y'omumanyi abayimbi yamba manya koko naye alien skin ayina omuvuka gwe beta champion gudo ayina bounce ya bamita champion gudo ali awa myaka nga 8 tomanya alien skin ayina akayimba nti twazaliwa kubalumya mitwe tukamanyi olusi pate ndeka nkube pate naye olusi omanyi nze ndi muntu nnyo wa skills kati ennyimba ngezo waliwo ziteekako nnyo attention n'abayimbi sitera nnyo bateekako tension ku mulembe guno ogumanyiyo omuyimbi kikidididaadi kiddiyo omumanyi omulungi guno n'alibadde nfokasinga nnyo ku buntu abayimba message ng'abayimbi ki naye nga bwa mulembe guno ogwaffe gwe tuliko ogw'abavubuka anyinza okugamba nti tewali gwe nnyinza kukyuzinga nti yono kubanga nze ekitankolera tokiwa nnyo makulu kiwa nnyo budde bwakyo nkusanze owuliza olwobadde owuliriza nnyimba ki ezimu ziba country ezimu za ddiini gospel mwagala nnyo kubanga ankuuma mu vibe zange weewaawo siri nnyo omuntu wa gospel
as such. I mean wa dini nnyo. Naye nga gospel zinteeka mu mundu nembanga mbasiwuliza country era mubaamu country mubaamu ezalake dube mubaamu nimba kizalake dube zomanyiyo pozi yafa lake dube mugenzi kati lake dube yafa. Kayimba kino kenyinza okugira kagamba nti how will I know? How will I know? How will I know if she loves me? How will I know if she loves me? Ako bwe kati ako. Yogero tuwemo otambule munka. Oba tuwe yakalala abantu ke bamanyi nnyo. Lake dube oyo. Akalake dube nkuweno kayimba ki sitera mbubulira naye nga obumusina bukulwaminga bulungi. Waliwo akayimba akavunula nga bwe yayimba nga agamba tebaba nti oba amasomero matono prisons ezisinga obungi. Ako nako yakagira naye nga kalina era kye katulaga makomera baki sijagenda nnyo wala naye nga yayimba message. Tuwe yakalala kumanyoko naka lake dube. Lake dube. Kayimba ako kava ku mukwano nga bwe yayagala omuwala ate nga ye tamuliiko. Nkerabidde nankani yaako. Taito yako ninge gikatambulamu. Kaliko how will I know? Kerabidde. Naye ali musajja w'amaanyi. Nnyo yayimbanga message yayimbanga ebintu omuntu n'abanga ali touched n'abanga ayimba ku nkola y'abannabyabufuzi n'abanga ayimba ku muntu wa bulijjo na Tolubimbo twamulanga I was born to dance. File Lutaya. Empozo yali File Lutaya. I was born to sing. Yali File Lutaya oyo. Yo naye kozo manyiyo oko owengonge munange. Sirina nnyo naye nga zaali zinnyumira saazikulaminga naye nga bwe mba ndiwulidde olumanya nti File Lutaya kubanga beats zaabwe teziva ku mulembe biki tebiva ku mulembe ezo ze nnyimba ezitaliva ku mulembe. Kitegeera twongera okukomawo wano wakabayimbi kyabalala abayimba ku message oba mupya oba mukadde bomanyi ko ogamba nti agundi ono yali muntu w'amaanyi wadde mugenzi nga olwenza mutu waamuukaawo. Kafeero yayimbanga message. Prince Job Paul Kafeero. Basude yayimbanga message. Gundi onani mwerabidde kayimba kikoma nnyo akali awo kumpi kwabo boyogeddeko babasudde Kafeero. Basudde yayimbanga ekiwuka ekyagwa mu ntamu ekyo. Ekiwuka ekyagwa mu ntamu. Onogeza olugamba lw'abaana b'omulembe guno ng'oyagamba muzeeyi abadde. Anti bo baasabikanga. Naye nga yali ayimba ku siriimu. Ekyo ekiwuka ekyagwa mu ntamu. Ani Kafeero? Basudde. Basudde yalangirirwa nti yali alina akawuka. Ye yerangirira? Yali File Lutaya. Ekiwuka ekyagwa mu ntamu kyako. Anti yali siriimu. But yatuwe muko ku story nga bweta. Akamanya ayinza okukasakingako ekiwuka ekyagwa mu ntamu. Sikamanyi nga bwe katambula naye nga bwe nkawulira kaali nnyo nga kayigiriza n'abantu okubaaweya nti siriimu yajja tebateekwa kugamba nti bagenda balyankuza kusabika okulyankuza okwo ulwadde weebuli. Saabaana ab'omulembe guno bogambe bayimba ennyimba naye kati habe bayimba oyiza bbawa obubaka kyabwe. Obubaka bwe nnyinza okubawa obutasanyusa eggwanga lyennyini abavubuka ab'omulembe guno oba abaana abato bagenza astray. Bonoonese weyaba nti olugendo luwanvu okubazza. Simanyi oba ntegeka ki oba ntegeke ki oba ani akiteekamu ssente kubanga abantu boonooneka omulembe guno kubanga ne ku zi TikToks ezo kubako abantu aboogera provocative words aboogera. Waliwo omu nafuna ku challenge omwami omu yajja wano n'aŋŋamba nti olaba TikTok z'Ebungereza oba ez'ebweru eyo mu nsi ezaakulaakulana
bateeka omuntu kwegamba ekintu ng'akoze ekiri strange ekiri developmental kiraga abantu okuyiiya byo bye basaako. Naye ffe wano tussa mu kuvumagana banoonya views just biki. Era nze yana akatandika okugenda ku TikTok naye njagala nnyo okuteekako content wange ng'ali otera obbaako era searchingako Don Kazeppa kwendi ku TikTok okwo. Naye nga content wange njagala kussayo mutono ng'ali reasonable oba ng'ali developmental. Whereby nsenga tugenda nebwekyo si yaffe ennungi Uganda. Naye tujeeyonoonera kolaki tetwagala kumanya. Naye nga bwe tunaamanya tujja kubanga at least tubalibwa mu nsi eziri developed. Waliwo olutalo lwabaddewo baziyita battle. Omwana mulago bayita Shiba omumanyi. Queen Shiba era bamulabako ku TV awo bwentyo TV yange. Naye olutalo naluwulirako ne Sindi. Ennyimba zaabwe zimanyiko okwo. Ennyimba zaabwe era nagezaako nnyo wano mu kulutya ne mbaga ye bayimba nnyimba kyomoye olusuulira ennyimba nga tetumanyi nti oba Shiba nti oba Sindi wabula wabaawo ennyimba ezimu ezikwata nnyo vibe n'ogamba nti olwo kati ng'olwa Spice Diana luno olwa Sirirwejula. Olumanyi engeri gye lutambulamu? Ndumanya engeri gye lutambulamu Sirirwejula ate nga kawala kalungi kali beautiful kakati awo kaleera kawa message babba waako nti ayinza okukazalawo naye nga tekali Rwejula. Akayimba ako akansanyusa nnyo. Rwejula ekyo kintu kya bulijjo. So oyinza okunzalazawo naye singa oyinza obutadamufuna alinga akanyumira nnyo akakayimba ate ogenda okukalaba akaana nako nga kayimiridde. Akaana ka Spice. Ekisinga okunyumirako bw'okatunga n'ogamba akaana kano kayina wano. Waliwo we twali tugenze okukola video yaffe era ne tubeerako nako gamba ye muntu ali wakalabako maaso ku maaso era ne twaliwo ne twekubisa nako ne selfie bwe tutyo. Kale nenga nti omuntu nga bw'atyo alina love. Omuntu ali soso tekayina abasirikale wano bakabako nga talina muntu ali soso omuntu oba yalinayo oyo munaakani nga bali eyo naye nga twali mu studio kubanga yali hidden somewhere nga toyinza kulicognizinga nnyo nti Spice Diana. Kale weyabakisinga okunyumirako bw'okatunuulirangako figa yako yanka Spice kakula bulungi nange sometimes kaba kankuba ka Spice naye okumanya nti ffe emundu twaziza kugombolola kale weyaba otunula n'ogamba nti byakwewunda byansi naye nga naye ng'olusinza ogamba nga kisobola okuba naye kugana okirekera bwotyo. Ate ka Sindi Shiba tugalaganya ku Shiba ne Sindi nasinja nnyo balaba wano nga bali mu bato bwe nasinga nnyo bawulira ate nali njagala nnyo okgendayo munaaka naye nze bivulu bwe bityo bibaamu nnyo baba bangi oluusi muyinza okufunirayo nti ate nga byenjagala okukolera eggwanga bikyali bingi. Kale kati mu bato ezo babeereyo mu bato zaabwe naffe ne tubeera mu bato zaffe eza development ne tree houses. Mpozi kati n'ekirala waliwo script yange gye mpandiika eya firimu yange eya Ecowarrior. Eyo nayo njagala ogitegeeze ku bantu kubanga kati ndi mu kuwanika script yaayo. Olaba otya singa bukya kumakya kuba ka TikTok ennaku zino kweri ng'osooyiyeyo babuyita buskiti obutonotono oba ng'ozanya ne bupushingibwa online ndowooza fesi oteyinza okuva ennyatu ne bakutegeera ate nnyonyonyo nga ne bafirimu tebinnaba kujja begenda otuuka olwedde nga era kakati gwe nga ajjumbira ebintu byange waaka waffe amwagala tujja communicatinga naawe whereby nti tujja kukola entegeka tube nga TikTok yotero gibaako nolaba abaana abazannya bukomedi bwako wala abaana abazannya bagizojezi jakala batata kimbo abandi babalina otuwe bazannya okwo nga bumpi buli mu ddakiika seconds naye nga bunyuma. Sitera nnyo siri muntu nnyo wannankani TikTok kubanga ebibeerako ebisinga byanzija nnyo ku TikTok nga
sirina budde bwabyo kuba nakusuulako okuluma emabega kawo naye nga abantu welcoming nfuna abantu from America nga bakumanyi nfuna abantu from wanga bagamba muzeeyi oyo abatakumanyi nga like bali interested akayimba ka Fred Masagaza ke wayimbamu awo nze nino mwagalo wange antu ne kabanyumira nnyo man kati tuyinza ofuna akawala ngaako nonga tuyiye skits oba kazanye omuzukulu ne jajja nje ati era ndi muzanyi wa firimu nenga like buntu kati whereby nti bw'oba onfunidde omuwala bw'atyo tuzanya osobola oyiyayo obuntu obunga kantu kampi kadakika ng'emu kanyumira abantu tusobola okuyiya naye ng'ebintu byaffe ebisinga biri developmental so si bintu bya sire nkufuna naye nga kwaone buchallenge bw'ennyimba biraga wa oba ennyimba gye zivudde wa gye tulaga wala sensitizing abantu babe nga bali ku mulamwa nnyo tebava nnyo tebaba out of the track naye babe nga bali ku mulamwa naddala okusensitizing abavubuka generation eno tugenda kwongera ekirowoozaako okwo tulabe kale nze Sonko Muhammad ndi Angel Marina no kamera nyongere okujukisa ntikola airport pickups akoma wano mu Uganda osobola tukoonako ntukutambuza safely pake wake wa mu kumulyango booking ngo obudde bukyali ogenda tuka kusawa entebe mbaawo nga nkulinze gwe akoma omuganda wange oba mwannyinaza akoma wano mu Uganda nyongere okujukiza ababeti search and bid studio konsanga yo kunyirira kupangisa gomas ez'okumukolo okutinga timba kustylinga mbiri makeup w'omulembe wekwata ababeti search and bid studio naye ku lw'omukaaga luno Christy Gardens tugenda okunonda Mr Central edago mwitanga Mr Kampala kuyingira omutwalo gumu abaana bagenda kulaga emifumbi anaabalidde mbana akaende wajja wangula milioni 3 ez'ensimbi omutegesi ye Suplex Gym this time around tugenda beera boyogerere nga tulonda Mr Central edagumoyitanga Mr Kampala Don Kazeppa bakamayo mu nyumba bakama bwe banaabanga bakkiriza aba Suplex bakkiriza ate nno sinywa nze bia nywa soda Chegeza to be expensive okutwalizewa siri expensive mwebyawo naye nga ate ndi expensive mu mirimu gyanje enkola so basubira entertainment efana neto entertainment y'abasajja abakadde abalina waaka abakolamu okay ngo akayimba ngakka amazina twazina you we got love Island the stream waliwo akagamba Jamaica farewell okay nze bansibuze kali aka Fred Masagazi nze nino mwagalwa bange gwenjagala nze nino mwagalwa bambi gwenjagala alulu buli kyenkola bambi nakitabula nze nkole ntya bambi munnange nfudde omwoyo waliwo abakingamba nti waliwo anseketerera kyokka tekintiisa nze mmanyi nti oli mugumu bakusonseko obulabo mbondeke nze munno bogera obubi kunze mbokyawo nze bobafu irandiga mulenge byonna byoya byantomyo katiwo naye ebyemikwano bya tabu lwakuba Katonda tabikola mitima wanditegedde munnange bwonnuma kamale gaguma naye nkukutira alulalulalulalu Kurwo mukaaga luno tosubwa Don Kazeppa Christy Gardens eboyogerere nga tulonda Mr Central gwe twayitanga Mr Kampala nze Sonko Muhammad tuyinza obutasukawo olunaku olwalira abantu baffe basuubizaayo kyo bagamba kyakagambo kyakasembayo tubate akasembayo babe nga bantu nga economy bweri babeere abantu abayiya then eggwanga lyaffe lisobola okugenda okutambula nga bwe nawulirako nti baatuma obuyambi naye si yenkomerero tuyinza okwesponsoringa nga tuli wamu tuyinza okukola tuyinza okuba ab'amaanyi tuyinza okuba abaki naye nga tetwerabira kukolerera nyaffe Uganda the Pearl of Africa kale ndine Angel Marina ku kamera mubeere bulungi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 mu 7
794 oba 078 29 52 155.